Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubale nze mbabuuzaako nga nsinziddwa ku lusozi Kiwamirembe ebuga bassese muli mutyeyo bassebo ne bannyabo mugye baleko gyonna gye mutuusaako engalo mwebale ku subscribinga mwebale ku sharinga mwebale ku likinga mukutu mwebale nnyo bannange byonna bye mutuusaako engalo mwebale contributions mwebale data mwebale byonna comments. Yeah, I love you all. Mwebale kubaayo. Otherwise, olwaleero mu session yaffe eno ekikolo n'eddagala njagadde tulabe eddagala lyaffe eriyitibwa akasaamusaamu. Abalala bakayita kantudde buleku. Akantu kano kalanda ne kateekako obukola bubiri nga buli opposite each other. Kateekako obumuli nga bwa kyenvu omukwafu attending to orange. Kandibadde kaagala kufaananamu musota taluma akamuli naye ateko akamuli kaba katono ate nga ne yellow wako omukwafu ddala. Akantu kano kalandira nnyo ku nkomera z'abantu, kalandira nnyo mu mabbali g'amakubo. Bw'oba okayenze kaseerera muko, kale akantu kano akasaamusaamu kalungi nnyo. Kakula kalanda. Kakula kalanda era obukoola bwo butonotono. Ya kabanga musota taluma naye ng'obukoola buli bubiri side ne side. Okay? Nsubira mwali mukalabyeko era nja kuba nsobola okukabanoonyeza kabalage mu kifaananyi awo mujja kukalaba. Bw'oba okafunye konna ddagala era konna ka mugaso nnyo. Abakyala ab'embuto okutereeza omwana mu lubuto n'okwanguyirwa okuzaala akasaamusaamu. Keekansa, keekwate, kayenge, kanywe. Teweeganya mukwano, tekakaawa. Kalungi nnyo ebyensusso kano kantudde buleku. Okay? Ye bamaama bino ebawuza omwana yeekiise simanyi atudde simanyi akoze atya. Addagala liiryo ndibawadde ery'akasaamusaamu. Kajjanjaba ekibumba. Oli ng'abadde anywa nnyo omwenge ekibumba ne kirwala, n'azimba akabuto, n'azimba obutama, n'akola kyenvooya atategeerekeka. Munoonyeza akasaamusaamu kano abe ng'akanywa. Abe ng'akola ki? Akanywa. Bw'okagattamu ensika z'omutuba kajjanjaba empagama. Empagama empagama. Quote me right, empagama, not the other one. Kati obulwadde obwo bw'empagama bujja oluvannyuma lw'okuba nti omuntu alina kye yalidde ne kiwagamira muno mu bulago. Bitera kuba byennyanja ebireeta ekizibu eky'amagumba g'ebyennyanja. So omuntu waba afunye obuzibu obwo funa akasaamusaamu kano gattamu ensika z'omutuba. Ensika z'omutuba they are the aerial roots. Ziva waggulu ku mutuba nga zikka bwe ziti naye nga tezikoona wansi zibeera wakatikati awo. So ozigattamu omuntu oyo n'agaaya n'aba nga avuunuka ekizibu ekyo. Enjoka endiririgi oba ez'akabaliro kwe ggamba omuntu ng'alina enjoka ezo. Akasaamusaamu kazijjanjaba. Ensigo ez'ekisajja nga zibadde zizimba. Nga zizimba engeri y'empanama. Obanga omwana omuto obusigo bugezze obwo obutula omanyi bubeeramu nga tebwenkanankana akamu kanene akamu katono. So there are times bwe buwaga ne buzimba ne busukka normal size. Naddala abakyala bw'ozaala omwana muwulirize omanye what is their normal. Know their normal. Kati bw'omala okuno their normal then ojja kusobola okumanya nti this is not normal. Abeera akaaba ng'ate azimbye obusigo obwo. Abaana bano engeri gye batoogera we find time ne tubakebera okufufuzuula kiki ddala ekimukaabya. Okay? Ng'ovudde ku byakajjanja ebyokuba nti ayagala kumulera sometimes baba balina pain mu bifo byatasobola kunnyonnyola. So you have to move around and establish. Bw'omukwata awantu omutunuulira mu face n'olaba how does it react.
bwa reactinga nalaga nti of course bw'okwata wamuluma yenyoolamu n'anyinga ne ku bisige, then you know nti awo ewamuluma. So bw'okizuula nti ensigo zino ze zimuluma, funa akasaamusaamu. Eri abaana bano abazaalibwa n'agejja omutwe ne guzimba, gwe bagamba nti gulimu amazzi, akasaamusaamu ddagala nnyo. Era omukyala ng'abadde lubuto ng'anywa eddagala lino tasobola kusanga buzibu buno. Naye bw'oba obusanze mukwano ng'ate omaze okuzaala, bambi teweeralikirira, noonya akasaamusaamu, kabeerayo mu katale nga bakatunda. Ekireego ng'omwana aliko omusuwa oba emisuwa nga mingi gya kiragala ku lubuto, omwana mufunire akasaamusaamu, ogattemu empoza n'eddimi ly'embwa, obe nga omuvumula embeera eyo n'okumusiiga, anywa n'omusiigako. Okwennyamira kuleetera emisuwa okwereega n'ebinywa. Kale oyinza okufuna stroke olwa kino. Kale omuntu ali mu mbeera eyo muleke anywe ku ntudde buleku, akakkane era emisuwa gikakkane n'ebinywa bikakkane, aleme kutuuka mu mbeera y'okuba nti ate afuna stroke munnaffe. Akasaamusaamu kakola ku busimu. Naddala ku muntu asannyalala. There are times ng'amasannyalaze gombi tega balance nga bulungi, ne weesanga ng'osanyalala ebitategeerekeka, n'osimba bw'oti omukono ku mmeeza n'ogenda ogugyawo nga gusanyaladde, n'ogira bw'oti busanyaladde. Akasaamusaamu ddagala nnyo, kajja kukolera bulungi. Yeah, it will work for you dear. So saagala olowooze nti olw'okubanga osanyala n'olwekyo owedde togenda kuba bulungi. You'll be fine. Okay? Eddagala gyeriri. Era ne bw'oba otambudde, let me tell you, bw'otambula n'ogenda katugeze mu katale oba mwaga amaduuka agatunda herbal medicine and ask them mwina akasaamusaamu, they'll tell you nti tukayina oba tetukayina. You can also place an order. Nobagana naye mukanfunire nga nsobola okukakozesa ebbanga bweriti. Musobola okikola nti ye kineetaagisa ssente mmeka, they tell you, and ne bakuwa n'obudde ddi lw'osobola okukaddukira. Okay? Muleme gamba nze nakanoonya ne kambula. No, that is quite irresponsible. Okay? Kubanga bali abatunda eddagala banoonya ssente. Find that lady mu katale mugambe, next Wednesday when you're coming back, please bring me this type of medicine. Mweko ne ku deposit okukakasa nti you're serious. Then exchange numbers and she'll make it a point that akufunira eddagala eryo. Mukitegedde bamikwano? That's how we do things. You just don't like say, nze nalinoonyeza ne limbula. I've been everywhere to all the markets and I don't know how it looks. I wish I knew how it looks. I would have gotten it. Bichi, mukitegedde. So that's how we do things. Eriyo abaana bambi ng'akawompo kagaanye okuziba. Nga kagaanye. Mwana n'akula myaka 2-3 akawompo kagaanye. Kanene kazibwa ate konna kaboota kati. It is very risky. It is a very risky situation kubanga omwana oyo abeera muto nnyo ng'akawompo kanene kakuba, and jjukira abeera all the time protected, ayambadde akakofiira, lying out down. Obulamu bwe bubeera nnyo mu kawompo ako. So bw'akula ennyo ng'ate tekazibye, it gets dangerous kubanga banne bakyasobola omuhiitinga mu mutwe, obuzibu ne bujja. Akasaamusaamu kajjanjaba ensundo ez'emabega. Ensundo ez'emabega. So bw'obanga oziina mukwano, feel free okufuna akasaamusaamu onyweko kubanga kalina engeri gye kagonza mu lubuto and n'obanga feeling better. Kansa ow'ekyenda ekinene, akasaamusaamu tekamumanyi era tekamulekaamu. So that way omuntu obeera bulungi. Bw'ogattamu akasekera
ovumula ku mutwe, oguluma ya ng'ogase akasekera n'okagatta mu kasaamusaamu. Akasekera akasekera abamu bakayita kayuukiyuuki, so ago gonna amannya ga ddagala. Nabagamba ddagala buli omu aliyita okusinziira bw'alimanyi. Eddagala lino oluusi tulifuna mu bubaka, mu kirooto. Someone comes n'alikulaga n'akugamba kino bakiyita bwe bati, and from there forth gwe obeera oliyita bw'otyo ng'oli bwe yakulagirira. That is bw'oba oyagala likukolere ky'oba oyagala. Oluusi tuliyita okusinziira ku kye tuba twagala litukolere. Akayuukiyuuki tukayita nnyo akasekera nga twagala kakole ku nsonga z'emikisa, okubanga abantu batusekera munnange. Ogenda omutuukako nga yali omukambwe ennyo nga this time bambi akyusizzaamu, and they're like, hello, nga wabula, ntudde okulaba. Ne weewuunya mutima n'ogaayo ne yangoba luli n'angamba ndi kisira ntagaana kundabako, and this time yeebuuza n'okwebuuza mpadde ne hug. Can you imagine? Munaye ebintu bibangayo mu nsi, and it is not appropriate okunyigira abantu ng'abo, kubanga there is a lot going on in the atmosphere that we don't know. Muntu akutimba omudibo, muntu n'akusiraanya, and there you go, you don't know. Ogenda okulaba nga all your friends are turning their backs on you. Everything is turning around just because someone did it to you. That's why it's good once in a while. Fune ku ddagala weeyambululeko, okay? Fune ku ddagala weeyambululeko, fune ku ddagala eryo ery'emikisa onaabeko. Obeere nga otangaaza ku mikisa gyo. Munnaye gwe atanaaba ddagala gwani? Muganda wange. Abantu banaaba eddagala, banaaba eddagala, banaaba eddagala. Kubanga ebitambula mu nsi muno bingi, you can never tell. Ddi lw'onoobisanga. So if you have your white cloth, just keep it white. Snow white, okay? Making sure nti emikisa gyo gibeera there intact nga teri agikwatako. And be mindful. Be mindful. Bw'obanga obadde osobola okukuba essimu 3 n'ofuna obungi bwa ssente bwonna bw'oyagala. Bwesanga ng'olina okuba essimu 10 n'ofundikira nga tofunye ky'oyagala, muganda wange weetunulemu. Ebintu ebimu tebyetaaga mweso. Just know something is not right. Okay? Bw'oba ng'olina omuntu gw'obadde okubira ne mwogera, hello? May I talk to the manager? Ne bakuyisaamu paka ewa manager. Yes, manager. Oh, how are you? Jebale, bigenda bitya? Biki. And the next time you call and they're like, ani ono? Ize gundi. Oh, nja kuddamu nkubire. And they never call back. Muganda wange weenonye. Manya ebintu bitabuse. Something is not right. Okay? Something is not right. The other time this person has been recognizing your voice. Namanya gwani. And this time this real person has to ask, who are you? And takomyoko. He's like, I'll call you back. OMG. Worst of all, he doesn't call back. Muganda wange dduuka. Paka wannaalongo mugambe ebintu byatabuse. Nze kino sikirabangako sikitegeera. Okay? Nebe mulinda ne bibeera very bad. Very worse. Like someone tayagaana kutunulako. Olwo ojjukira ogende wannaalongo. Omanyi ekika ky'omulimu gw'obompa okukola okugogola gwe. Ebintu mu byanguyire nga tebinnatabuka kusukkawo ebirina kukola ki? Kutabukira. Okay? Weekuumire ku mutindo. Kale mbeere bulungi ba mikwano, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.